Kadaama TV mukimanyi nti birwadde bingi nnyo ebikwata bakadaama nga bali e Buwarabu ne Uganda bibakwata naye Uganda nti jjukira nti obuyambi oba obujjanjabi osobola obufuna mu mangu naye ate e Buwarabu muntu yalibadde abufuna mu bwangu naye babboosi bano oluusi tebatukkiririzaamu oluusi babeera balowooza tolimba ng'okuwegasse ne ofiisi ebeera erowooza nti bakadaama beekoza. So olwaleero tulina kadaama ono ali mu buzibu bambi nga yeetaaga obuyambi nange eddagala y'ekirwadde ky'essirimanyi noyinza okwesanga nga waliyo bakadaama abamanyi eddagala erya kadaama ono lye yeetaaga. Kadaama ono agamba nti yalwala oba yalwadde emmeeme y'owansi era ng'atandise n'okubeera ng'ajja omusaayi. Emmeeme y'owansi omuntu yenna amanyi eddagala ery'emmeeme y'owansi omuntu asobola atya okugizzaayo, omuntu asobola atya okugijjanjaba. Twalisabye ne mbeera nga muyamba kadaama ono kubanga nze simanyi ddagala eryo. Noyinza okwesanga nga waliyo kadaama amanyi ku kintu ng'ekyo ayambe kadaama ono abeere ng'amubuulira ku ddagala. Kambateereko kadaama ono muwulire ki ky'agamba. Kadaama TV amanya bampita Nakayimba Bruce ndi wano mu Oman. Ndi mulwadde emmeeme y'emabega ennuma ate kati yatandise n'okuleeta omusaayi. Kati nabagamba nga ndaba tebafaayo tebasobodde kungulira ku makerenda teri kye basobola kunkolera. Ne mmanya nti bano bo mba ndi wa kufa omusaayi gunvaamu. Kye nabakola nga nze mbabikira omwana wange nga mbagamba omwana wange afudde ate ngera nalimbalimba. Ne mbagamba nze sirina manyi gakola kati maze wiiki nnamba ndi wano. Ku Lwokubiri bantwala ku tesiti COVID ngamba ngenda kati leero terirwadde n'ekimu ekikyukako. Bakanya kimu kumbuuza wonaagenda onadda mbagamba ye ngenda kudda. Wonaagenda onadda mbagamba ye ngenda kudda. Kati simanyi oba olina amagezi g'osobola okumpaako. Badde nsaba kumpaako magezi kati nkole ntya kuba okukola kwonna ngaana sikyakola.